ng'alimu emiruka 10 n'ebyala 53 bw'ova ku nkulungo y'e Busega n'oyita mu ttawo y'oluguudo lwa Ntebe Express Highway olwoba oyingidde Kyengera ng'eno ekikwaniriza by'ebizimbe galikoleka ebizimbiddwa ku ssa ne bizinesi ez'enjawulo nga muno mulimu amasundiro g'amafuta dipo zaago n'ebirala. Erinnya Kyengera lyava mu okubanga Kabaka we yali akozesanga ekyalo kino nga etterekero lye ery'emmere. Essuubira y'ensonga lwaki enkulaakulana eri mu kibuga kino. Wadde Kyengera akulira ku misinde gyayiriire, abasuubuzi bagamba nti akuze mu bigambo wabula mu byenfuna bakyali bubi. Mu Kyengera abantu basangamu bangi nga batambula beewuunaganya olw'ensonga tebalina mirimu. Abafuuka bangi tebalina mirimu. Tusanze ekizibu ekyo ky'amaanyi. Bano bategeezezza nti bakolera mu Bugubi olw'abasolooza omusolo abaggala amaduuka gaabwe n'okunyigirizibwa okulala. Omusolo gwali gwekotagwa kubangibwa mu bungo gyo n'omunywana gati siina namuteesa najja n'omuwa akasente twagala okuguwa n'obuzi bajja basajja nga 10 bakanyama gwe bazze okukuba olina kiro nga 5 ne bwe bannyonnyola kigambo kyagamba kimusibawo ne batugereka emisolo nga minene. Misolo batugereka minene nnyo batukendereze ku misolo. Ebino bitini namba ebimbe bagamba mu biko tulina sasulya ssente tetubitegeera bulungi balema okuteekawo emisomo kusooka okubitutegeezaako bwe tulina tuyige ensasula y'emisolo ennungi kwegamba akakundi akalimu batubba bubbi. Ez'empooza za mirundi mingi ono najja nti ate nze njagala za kifo ono najja njagala za mpooza ono najja njagala za kasasiro. Kalaba kiriwo ekyo nga banyigiriza abantu baffe nakola olukiiko emabegakaawo ne mbayita bonna ba service providers ne batekiniko ne mbagamba bwe naakwata ngazzeemu okutulugunya abantu okuba omuntu okuggalawo essaawa nga tezinnatuuka n'essaawa nga ziyiseeko ekyo kyemanyi ne kitereera. Ababyokwerinda nabo bagamba nti tebiri bulungi era nga basabye Mmeeya Mathias Walukagga n'abakulembeze abalala okubasalira amagezi. Ababbi mwe bali mugongo eyo wansi eri bakubira amabulooka ababbi bayitirivu. Ekyanga kyewusa nti okuba bakyasobola okukwata abantu obadiya emisana. Kyengera Mmeeya Walukagga yeragana ajja emisana nga ye omuntu najja alambula ekibuga kyaffe n'akyongeramu enkulaakulana so si kuba na linnya. Ye Mmeeya Walukagga agamba nti afubye okulaba nga atereza emisolo n'ettenda abasuubuzi be basasula nga mu kiseera kino basala ku nsimbi ezigibwa ku baagala okuzimba ebizimbe eby'obusuubuzi ekyongedde ku nkulaakulana. Ekyo nakola ne ngamba abantu abagenda okuzimba basalirwe ssente ntono nnyo nnyo mu ekyo nti bw'ateekawo ekizimbe kya mizigo 10 ba 15 egyo mizigo 15 buli omu gigenda kufuna abagendo gipangisa buli omu ateekemu bizinesi. Bw'ateekamu bizinesi kitegeeza nti buli ataddemu bizinesi agenda kusasula layisinsi ku tawuni kanso. Basasula layisinsi omusolo nga gulinnya gweyongera. Ono agumizza abasuubuzi obutataganyizibwa mu by'entambula ng'essaawa yonna bakufuna flyover kikendeeze n'obubenje obugwawo nga basala oluguudo. Kale ekimbo by'omutwe essaawa eno ye flyover ndabe ng'abantu bantu bakisanga nga kizibu nnyo omu okusala okuva eno okudda eri n'oweeri okusala okudda eno. Abuddu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.